omukkiriza tiyandisaanidde kusubwa jjuma eno olw'obusongasonga obwa dduniya. Imaamu era agamba nti omukkiriza ateekeddwa okwambalako obulungi n'agenda okwogerako ne Allah we ku lunaku luno olwa jjuma. Leero y'ejjuma ey'okubiri mu Ramadhaani ono nga kyekimu ku byengera omukkiriza yenna byandibaliza Allah we. Soka kwa byonna soka kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala nga tumalako ennaku 10 ezisooka mu mwezi omutukuvu ogwa Ramadhaani batuuse ku jjuma ey'okubiri. Obuwangaazi bungi tetuyinza buteebaza Allah bannange. Bozzaako emabega akatambi katono nnyo bannaffe bangi abaatambula mu safaari mu covid n'ebya n'endwadde. Ndasaba Allah subhanahu wa ta'ala abasaase era abasonyiwe. Nego Allah abakutuusiza mu Ramadhaani eno ey'omwaka guno nga tuli mu mwezi omutukuvu ogwa Ramadhaani nga tuuse mu jjuma ey'okubiri omwaka 2023. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa obulamu n'osobozesa okusiba omwezi gwa Ramadhaani tugumaleko. Imaamu w'ekibuli Sheikh Abdul Salam Mutyaba agamba nti omukkiriza tiyandisaanidde kusubwa jjuma olw'obusongasonga bwa dduniya. Allah ategeeza mu suratul Jumaa yennyini nti owulira mukowooze ng'akoowodde ku lunaku olw'ejjuma. Edduniya yo bannange tujaga tukkirize. Naye Ramadhaani ennaku mbale nga Allah yatugamba nti ayyama ma'dudaati zibalirwa ku ngalo. Bwe tuba ng'olaba tubaire twakataani akatuuse mu jjuma ey'okubiri kitegeeza nti twongere amaanyi mu ibaada buli omu z'osobodde okukola. Olunaku lwa jjuma saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa ebirungi byamu. Allah atukoowodde n'atugamba owulira omukowooze ng'akoowodde. Kampala buli omu lw'anaasaalira jaamu tekyali kyakwekwasa swala kuyitako. Okuleka ng'ofunye emergency mulwadde biki oluusi ku mukamaawo delays ezo naye nga buli omu gy'onaasaalira kati emizikiti mingi ggobala okuva w'okolera ne w'onaasaalira. Oba ovuze emmotoka awa emu dakiika 3 okutte kabooda mu mbeera ayo yonna. Imaamu Mutyaba agamba nti omukkiriza ateekeddwa okwambalako obulungi ng'agenda okwogerako ne Allah we ku lunaku olw'ejjuma. Allah ategeeza mu suratul A'raaf n'agamba ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Tuleme kutereka ngoye ezaidi tunaazigula Allah anaaba atuwadde naye Allah atukubiriza n'omubaka sallallahu alaihi wasallam atukubiriza olunaku olw'ejjuma okwambala ahsanu thiyab mu ngoye z'olugoye olusinga obulungi. Bw'eba suuti yambala essuuti esinga obulungi. Bw'oba oli wambazi w'amakanzu noonya mu kanzu yo esinga obulungi naddala ng'ate bw'eba njeru kiba kirungi nnyo mashallah. Abakyala bw'oba abakyala ennaku bagamba ono mutake ono muchina ono simanyi muki yambala omutake kuba kati omutake hijabu abasinga abakyala mashallah tabarakallah yesinga okuba okulabika obulungi. Tuleme kutereka ngoye nga tuzikira pate na weddings. Bw'otatuuka ku wedding engoye tuzambalenga tugenda mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Lwaki tugenda mu maaso ga mutonzi waffe tugende nga tulabika bulungi. Allah mulaja ne beeyagala nga naawe olabika bulungi. Ndi Sharif Sebunya, Kulapere TV 1.